Wale kubanga wachakumide ku mukutu ogwa Babi Television Uganda yona gyosinzire okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama kubanga tuzikutusako buterevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform eranga gwatanaba kubanga osubscribing ansabye okwate ku kigambo subscribe subscribing ku mukutu kuno gwa Babi Television Uganda osobola okubanga okwatane mu kade ako okwate mu all osobola okubanga ofuna notification buli tubatadde obubaka wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda we subscribing nkwebaza okubanga otambulira wamu naffe eranga ensonga kyemmanyi n'amawulire ago awo gafuna bulungi nnyo yonna gy'osinziira okubanga awo tugoberera nsonga ku nsonga era tuzibaawo nnyo okubanga tuzikutuusaako era buterevu olunaku olwaleero tuze tukutuuseeko amawulire gano ga ntiisa ate nga go amakambwe musige ga bulijjo wabula ggwe osobola okubanga osharinga message eno esobola okubanga etuuka ku buli munnayuganda gwasobodde okubanga olaba akatambi kano kyetaaga n'osharingirako buli munnayuganda n'akitegeera ki ekigenda mu maaso ku ground olw'ensonga nti byo birungi si birungi abantu basiba bakaaba amaziga ebizibu bifuuse ebizibu naye nga bye babyereetera balina ssente naye ssente zina kye zigenda kubanga azibayamba oluvannyuma lw'eggwanga oba amawanga ageetoolodde eggwanga lyattu erya Uganda okusitukiramu ne gagamba nti tetugenda kukkiriza bannayuganda kubonaabonera mu nsi yaabwe nga tulaba kubanga naffe akitukwatako yadde nga tetuli mu nsi yammwe eyo naye tumanyi bulungi nnyo ebifa ku bannayuganda yenda kubanga nkuwa akatambi anetalitamo ekyamazima kyo kiri nti gakaaba gakomba buliranga buli lucha agazibu geeyongera kumwetimbako abakyalwanagana na kino nga kino kijja abakyalwanagana na kino nga kino kijja oyo gwe bayise President Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kakasa abo bonna era nga olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba nti nedda sigenda kubanga nzisa omukono kwabo abali corrupt oba bewandiise abali b'enguzi abamazeeko bannayuganda emirembe kisusse ebbanga kati essaawa akole ebikolwa akole ebikolwa kubanga abyogeddeko ko mu bigambo ne bigaana nga essaawa akole kati ebikolwa byennyini era nga yabitandiseeko eggwanga lya Dubai lyo lyatadde dda Speaker Anet Anitamu ku nninga lyagala aleeta ebyobugagga bye byonna ate nga takkirizibwa okubanga ajjamu yadde n'ekikumi bizinensi zonna zakwatiddwa era nga ne passport yo ekyamazima bagimulekedde naye takkirizibwa kubanga akola transaction yonna mu ggwanga lyattu erya Dubai kakossa ne Bungereza wabula yo Bungereza yagambye nti nedda togenda kubanga okkirizibwa yadde okulengera ku nnyonyi egenda mu ggwanga lya Bungereza era nga bingi nnyo ebigenda okubanga bikutegeezebwako mu vidiyo eno yennyini akatambi kengenda okubanga nkuwa mu maaso kokkaawo ekyamazimako kantiisa era nsabye obw'omutima omunafu oyongereyo ove ku vidiyo eno kubanga bino byo byogenda okubanga olaba bitiisa era nga ye Speaker Anet Anitamu ali mu kattu ne baminisita abalala okuli Kitutu Mary Goretti nga kossa ne minisita Nandutu Agnes era nga byo ebyabwe ekyamazima eyaabwe yo basime era buli lucha ebintu bigenda kubanga byeyongera bweyongeza okwonooneka weewaawo bakola kye bakola oba bapalappalanya okusobola okulaba nga gavumenti zino ezivuddeyo ne zibassaako ku enninga n'envumbo zennyini bagenda mu maaso n'okubanga bakola okuteeseganya naye ekyamazima bo bagaanye balindirira kintu kimu ki Bobi Wine kyabagamba era kye bawuliriza so kansoke nkwe akatambi kano okawulire bulungi nnyo ak'omunnayuganda omu ng'awa analysis oba nga annyonnyola ensonga ki ezigenda maaso ku Speaker Anet Anitamu bingi ebigenda okubanga abikutegeezebwa mu vidiyo eno ne kansoke nkwe akatambi kano tukalabe n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo n'obutambi bungi nnyo obugenda okubanga olaba mu vidiyo eno bwetasanye kubanga nate osubwa kasoke tukafune kano n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Tikali kaseera kasala wano enziba gigabana nti gundi sala wano zenkimanyi bagenda kakasa wadde beebuzabuza mbusimanyi abazungu olw'okuba twayise etteeka ly'ebisiyaga gye bavudde batuteekako sanctions n'abawalabu batandise okulya ebisiyaga mbuuza nziramu ye oba nedda abawalabu batandise okulya ebisiyaga naam amla
eyo ye Kyagulanyi effect. Kababagobaganye ng'embwa. Ekonome y'eggwanga yonna mwagitta buli wamu kababagobeyo mujje business muzikole e Uganda. Nammwe musasule ku ifirizi. Ne speaker tumulabeko nga asasula ifirizi. Yes. Kakati neno bamuyiye vivye wokubiri. Musanga eringa oza I only need the people of Bukedia gwomanyi speaker atatambula. Kati oyo Anita Amongi mwena alimu. Alinga ekikajje ekikayemu ekita kyali mu supu. Kati Museveni amulaba bwatyo takyalina mugaso. Speaker atatambula abantu babadde babatambuza waneno mulaba nani ono prime minister Nabbanja omulaba naye atambula mbwageze ku mbawalabu agenze kulobinga. Kati takyatambula ali awo liringa ekaze wake liri awo litalina nabana liri abuli nakujjuza kyo. Bwali kati kamujijira abere ne sibyetaaga kati we yabyogedde nanzijukiza edda we twasomeranga bakuzinga kiboko bamala okuzinga kiboko nowoza tebinumye naye nga kakujijira nga kakusokone emmanju eyo kati ne speaker bwe yabadde. Yes, nammwe mubeereewo okwo mukakasa eno Ekyagulanyi effect. Yagiwunyisiriza buli omu kati kiri eriggwe mu kaseera k'emiwunyo weeyisizza otya era kikyokoze kuba buli omu gyamuwunyira. Kati gwe kikyoyina okukola mu kaseera k'emiwunyo kubanga bwe weesiriwaza ne weesulika ekitimba ky'emiwunyo nga kikuvuba bevu. Uyo Anita Amongi wammwe takyatambula, speaker atatambula. Njagala mutunuulire political career ye kati eri hanging gate ye gyali kati omunda olubuto lumuyitamu ekyoka buli lwasoma kugulire ng'ekyoka kiyita. Mujja kubeera mu Uganda eyo gye mutattanye gye muttidde ebyobusuubuzi kati mugenda tandika oginvestinga mukababeere naffe waliwo babeerawo ne batugamba nti kati lwaki tebasanctioninga Museveni kijja bw'oba onootema omuvulo ogukokotewo togutemala waneno mu siteemu. Kwata eno yonna gino emirandira egiguwaniridde gyonna ogisokoleyo ekikolo lumu. Kati kabatandikire ku bano ba Anita Amongi n'abalala bajja judiciary. Abo judiciary ababonyaabonyezza abaana b'abandi abakuumidde abaana b'abandi mu makomera. Nja kusanyuka nga ndabye aba judiciary nabo babakutteko. Yes, ate nga kijja biri mu pipeline kati Anita Amongi tulina yesite abaana b'oku Gazalandi ku Mutaasa bagenda mulaba nga zoggula ebizigo. Takyalina n'ebye UAE anabawalabwa nti babikoze. Ebya Anita Amongo ye kaweddemu dda era nga oyo ya muganda waffe up to boss yabadde yakuwa ebigambo ebyo era obinnyonnyose bulungi nnyo. Bingi byo ngenda kubanga nkutuusaako wabula gwatannaba kubanga osubscribe nga kikole akwata ku kigambo subscribe ekyo subscribinge ku mukutu aguno nga Baby Television Uganda madize okwata ne kade ako osobola okubanga ofuna notification lwaka message buli we tubataddeyo eggulire yonna ono ku mukutu ogwa Baby Television Uganda era